Yes, okay, tugenda maaso katusoke tulengere kalankano katonda nnyo eno naye eri ku coming soon. Okuva mu final link pictures bakutusaako eno muginoonye essawa ena tugibatuusaako bulambalamba 2010 n'atali muzanyo action triggers film production bebakutuusaako firimu eno emanyiddwa nga Oluberyeberye the Genesis. Kakati oluberyeberye Katonda yatonda nsi by his words. Era ensi eno yagitonda ng'asinziira ku bigambo bye. Let there be day. Kuba buli we yagambanga kino kibe bwe kyabanga yatonda ensi n'ateekamu ebisolo ebinyonyi byonna ebyewalula naye ng'ekigendererwa kyakumusinza newankubadde ebisinga byabula. Kale nno ku lunaku olw'omukaaga we yatonda omusajja naye omusajja yafuuka ekyajjabbu ku dduniya ya Mungu. Kuloba Katonda yatonda ensi n'agyagala naye ate omuntu gwe yagitonderamu yagyagala nnyo n'okusinga nnyiniyo. Ze kibooko ze muwulira efirimu by Nakuya Angel owundo brand yopi tugenda maaso tukyalengera kalango ate nga Lutakome Tone Kayanja ye director. Oluberyeberye abantu sebo baali bwaguuga tolaba omuntu okuba mu fuuti 5 ne mumuwaana obuwanvu bikolimu. Katonda yanyiiga abantu edda baali bawanvu. Edda omuyembe omuntu yanoganga bunozi naye kati guwalampibwa olw'ekikola kye baakola okulya ku muti ogwali wakati mu nnimiro. Baaguyombera nnyo nga balaba abaliddemu olukwe. Muntu okuyomba ne Katonda we yamutonda. Ekintu ekyo kyali kikola kirala nnyo omuntu aba alaze obujeemu obw'amaanyi. Byonna biri mu firimu eno emanyikiddwa ng'Oluberyeberye. Era olina okugiraba okumanya omuntu ajeema atya, omuntu ayawukana atya ne Katonda we, omuntu kiki emputu kye yamuleetera. Ntongo Florence for himself. Mwanje Stephen Barre Richard Kasire Johnny Bosiko wetubanga twakusobya. Kale nno watuuka okwetondera omutonzi Must bring back. naye ng'ate omutonzi si mwetegefu kulabika nti akkiriza ekisonyiwo kyo. Kiki ogenda okukola mu kiseera eky'olwaleero? Lutakome Tone Kayanja the Genesis movie out on soon.